Robinson Kajubi. Kyotukola. Aina akantu kayogera akombo. Jesus. Jagi kujja mu studio tukayimbeko ffenna. Mbaniriza eno program nze nga bwe ndaba lunaku lwa Sunday tugenda tambula ffenna paka essaawa zigenda kubeera 12. Naye nga sinaba kugenda walala wonna ebbugumu nga bwe mwetegekera amazaalibwa ag'omwana Yesu Kristo. Ate ffe tuli mu kwetegekera Passover Festival ey'omulundi ogw'amakumi 24 nga tugenda kubeera wali ku Doxa Stadium amaka agaffe ku bwaffe nga twali n'omwatu banja we tugenda ate okumalirako omwaka era nga kino kyekisaawe ekisookedde ddala nga kyabalokole mu ggwanga lino erya Uganda era nga ne Doxa TV egenda kuba etongozebwa ku lunaku olwo. N'olwekyo tosanye kubanga ate obeerayo kakasa nti ojja n'abantu bo jangu ne famire yonna kubanga buli kimu kipya. This is like a new start. Proverb ended, now we are in a new start. Wolinnye ekigere nawe bw'onaavaayo bw'oti ojja kuba otwalawo butwazi. Munzikirize neegate ku musumba musiitwa Ambassador Impact Family wali eyiganga. Tubuulire ate bo beeteeseteese batya. Ngenda mufuna ku lukomo lw'essimu gwali ku Dream TV, Doxa TV ne Impact FM n'emikutu gyaffe egya social media mugenda kuba muwulira eddoboozi lye. Naddala mwe bannabusoga n'abali eyiganga n'ebitundu ebiriraanyeewo mumanye muyinza mutya okufuna kaadi saako n'okutambula okujja ku Doxa Stadium ng'ennaku z'omwezi 31. Musumba asanyusa okuwuliza, saba obuuze ku batuwuliriza n'abatulaba. Kale mpulumula ngande isimye okubanga ate nga ndi ku mukutu ogwa Impact FM ne Dream TV amune Doxa TV. Mbala musisa mwenna mikwano gyaffe nate twebaza Mukama olw'enteekateeka ennungi egenda maaso bugumu lingi nnyo nnyini ddala ne Busoga naddala wano ewaffe Iganga wano we tuli enteekateeka za Passover zitambulira mu maanyi ag'omwoyo mutukuvu era twebaza Mukama. Olumulagi kyogambye awo n'ogamba nti ekisaawe kyaffe ekitaliko abanja twebaza Mukama nate olwa Doxa Stadium. Abooluganda ndiganga wano ndiganga ku Victory Church era wensinziira ate natera okukubiriza n'okuteekateeka abantu nobategeeza nti Busoga eno tulina enteekateeka ey'omugundu era ey'amaanyi ddala okutamba n'abantu abanaava e Busoga eno era njakutegeeza yenna atuwuliza ng'oli wano Iganga oli Bugiri oli Kaliro oli Namayengo Busembate Namutumba nga kugamba simanyi bwe naatambula tulina enteekateeka ennene wali ku kyaki n'entambuza abantu n'entambula n'essente nga si nnyingi nga tezitiisa so ojja kubanga ontegeeza ng'oli kinga otutumi okutegeera entambula bw'eneetambula bw'eneba esimbula saamika natutya oba kitagisa ki mubeere faana bwetyo. Akati ku nsonga ya kaadi nti bayite mu Lusoga mbu bayite mu Lusoga bakuwulire bulungi. Ende Busoga Mukama atuwadde ekisa nti Oluganda lusinga okwogerebwa e Busoga eno. Mukolo omulanzi oyagala ki? E Busoga eno Oluganda n'Olusoga bye bimu ba Luganda. So twebaza Mukama nti e Busoga bawulira Oluganda okusinga ate n'Olusoga. Kubanga nange nze bwenti okugembuli nyirimu ate bagiwulira bulungi nnyo ate nga bayaayana mu beefana bwetyo. So ensonga ya kaadi mukulu mulanzi ensonga ya kaadi sente enkulu ewali kaadi ezajja kugwawo kati saa zino ye sente ya Victory Church Iganga. Tulina ebifo ebinjawulo tonotono ebirala nga Delicious ku migaati wano ku migaati nga ku kikuwa akati ekida ku high waliwo emigati gya Delicious bread emigati minene nnyo gimanyiddwawo waliwo kaadi za Passover. Then ne ku Kidawalime wali ku Main Street era nawe waliwo kaadi za Passover Festival. N'ebifo
ekifo ekirala wano ku Mwena photo studio Iganga opposite ne wali Impact FM awo na wali okaliza Passover Festival. Amina. So ndowooza mu kibuga eky'Iganga twakyetolooza era n'abaana bayitamu ab'ebigere mpolampola nga bagaba kaadi n'omuzindaalo. So kaadi atanafuna kaadi nga tomanyi wenjogedde ku kyaki yaffe kyaki eri mu kibuga wakati. Kyaki yaffe kyakiganga esanga wano kumpi ne Equity Bank weeri ku roundabout esookerwako ng'akova ku police. Kaadi ojja kuzifuna oba yagala kaadi 10 kaadi 2 ojja zifuna mbere faana bwetyo. Prominence nakyombuze kirala taata nedda neyanzeege nja kweyongeza ng'olunaku lwengedde wiiki ejja tusobole okulaba ng'era abantu oyongera okubanyikiza n'okubategeeza bye bayinza okuyambibwa naddala bali boogambye abeetaaga okutambula. Nsaba obawe ennamba ye y'essimu bakubeko nga bakuba kumanya ku byantambula na bya kaadi tebakutawaanya mu birala. Kakati Oluganda mu eri efaana bwetyo enamba y'essimu eri 0757 0675 mu Luzungu 0757 71 06 75 Airtel. Then MTN 0777 17 20 84. Akali mkulu mnazo joko nyabako Luganda ojufuna Luganda endamba esimu ya MTN. Oluganda lukutawanya. Lumusungwa mukukati ati olusoga. Tulia paso bali tuli bubinyo mbefaana bwetyo kati enamba ezo zijja kubaako kwezi obudde bona kwezinze nzikwata. Musumba neyanzeege oyabadde omusumba musiitwa omusumba for Victory Church wali Iganga ng'akuwa ate bo nga beteekateeka okulaba nga bajja ku Doxa Stadium ng'ennaku z'omwezi zigenda kubeera 31 twogera ku wiiki ejja. Olunaku lujja kuba lwakusatu n'olwekyo kakasa nti obeera ennaku ziri 9 kati ezibulayo naye n'ekirala nti ng'oggyeko okutongoza Doxa TV n'okuba nga ate kino kyekisa ekitugenda okubeeramu nga tetubangibwa bintu bingi nnyo. Tugenda kubeera n'omuyimbe okuva omusinza okuva mu ogamba abayimbi wano e Uganda bakyonoona bayimbi b'e Uganda ano balina ebintu bingi nnyo. Yayimba Jesus I love you edo nga liri wansi nga kiyange eri wansi badde netadde mu byesiri antikala ananyamba badde netadde mu byokuyimba ne Kajubi bananyamba naye yayimba oluyimba olwo Yesu nkwagala nnyo you love Yesu njagala nnyo nange nkwagala nnyo so much agenda kubaawo Mase. Producer badda ngambye balyogera eriddako naye erinnemyera kati n'olwekyo mundeke saagala kugwa mu bizibu naye nga neyanza producer ndowooza kabawe nga naffe bwe tweteekateeka wano oyo agenda kubeerayo gw'ogenda owulira ku Impact FM ne ku Dream TV gwalaba katujje ye program abasajja bemba nabo wano bonna baateredde dda tetunnafunayo mukazi simanyi kiki programu eno kyeyaba haji teriyo mukazi musiraamu ng'asobola okunnyonnyola ebyobusiraamu oba Allah takikkiriza akikkiriza naye simulina mbadde waninga walinza kutya okubulayo omukazi ng'asobola okunnyonnyola obusiraamu tempazi z'abakyala tesobola program omukazi omukatuliki sonko osobola nedda ndeseyo ku substitute nze sijja kujja omukazi kajje ejjokolera baba basista tinagamba guno omulimu gw'embeeraku wano oba okuyitibwa oba obuweereza kukwongo omukristo omukatoliki kati omuntu okuyitibwako ekyawulira si nsonga kati waliwo betuyita baleite afe abakristo abeereere ate eriyo bannaddiini abo abasisita ababrother abafaather kati kisinzire eno fe baleite
ojanga bwokola ki nga bwolaba nga bwoli kati bali abasobola okudefendinga enzikiza yaabwe n'okuteekako ettaffaali nga bwe bakkiriza naye kigambo oluganda gundi kyayogedde nti ebintu nga bino oluusi totera kubisangamu nnyo abakyala kituufu. Alright, olunaku olwaleero wejjokolera mu mulabye Haji waali, omulangira Kaaya naye waali, so nga ate Sheikh Abdul Zisa Busolo Kaddugala akkiririza mu kusiramula abafu waali bulungi nnyo, saako ne Semaluulu musajja mu Anglican bali mu kwetegekera mazaalibwa aga Yesu, so nga ate ne Mulumba naye yateredde dda musajja mulokole. Omulangira Kaaya nzikiriza nkuwa omuzindalo mu ddakiika nga 2 zokka okuba wavaawo obubaka bwe wagenda nabwo nduza n'abantu beerabira ate ng'obudde buno omukulu ali waka alaba bulungi buli kimu, message gy'oyisa abaagiraba ate okulikeyo ne mu lukuŋŋaana gaggadde lwe mubadde mu ssebo. Ebitiibwa byeyongeddeko oba bikyali wansi? Mbaanirizaako kabanga kembadde siriiwo, mbaddeko mu lukiiko era we twaviirayo nga tumaze kulonda omulabirizi omujja kati lwembaddeko lutabaalo olubadde lunene olwo mu church y'aba Advent. akati ensonga yaffe waliwo kati ne munnaffe atannatweyungako ayinza okulemererwa naye ng'oluusi si kirala lwa ntambula. Kakati abasajja bano betuli wano 9 mulambirira 10 twagalayo entambula ejjo tuyamba yandibadde buli omu afunirwa kuba mmanyi abalaba n'abawuliriza kisoboka buli sekinoomu kisoboka. N'olwekyo luli najjayo pamiti yange ne mbalaga nti nze ndi ever ready nga manda gaki ga tooki ga rediyo edda bwe bagamba eno ye pamiti sebokebera oba si ya kaseera kano ekyaliko erinnya lisigala lyerimu erinnya liyinza tojagambye omusaya gwempa tasobola n'omukulu oli alina eyange yaggwako gikoleko kubanga abantu baffe batulaba tumanya entambula yonna sooka oleke gwe Zisa Busolo. Kaakati kyetwagala entambula tusobole okukola omulimu guno. Abasajja bano boolaba abamu bakukoledde emyaka 5 ye waliwo weetaano kati ndowooza tewali weetaano mpozi yandibadde nga omulokole oyo naye asussa bonna basusse emyaka egy'etaano. So kisanja kiramba n'okusukka abalala bali mu bisanja nga 3 abalala bali mu 5 abalala bali mu bisanja 5 olwekyo ensonga eyo eba yeetaagibwa manyi bekikwatako bwekiri era kyandadde kirungi omukulu n'akasala kano netubanga bweba tuliiwo kale kasigalako nga kakkajjira tusobole okukola ki kubanga kokuba entambula ekola ki yeetaagisa ate ne moderator waffe yennyini naye era emmotoka yeetaagisa kubanga era aluusi atuuka leeti nemubeeraawo ate songa omulimu guno gulina bangi begugasizza okusingira ddala n'eggwanga okutuula wano n'abantu nga tuli banzikiriza za njawulo ate mwana wattu bwe tutuula wano ne sales ez'ebyalo n'ebyalo paka ku Muluka district n'eggwanga okutwaliramu tibasobola okutuula awamu mu butakkaanya ne babeerawo. Olwekyo tulina kye tugasa eggwanga naffe badde nsaba era nkyasaba gwali eyo buli omu asobola
manyiiko abamusobola nti omukyala Anita Among tekimulinaako na buzibu buli omu muwaayo wano akamotoka. Pulezidenti w'eggwanga tekimulinaamu bwe kimukola ki kale n'abeere n'owerinnya Jeno Katumba Wamala tekimugaana naawe olina bw'omanyiiyo kale kabeere Maama Fiina kuba era alina representative era Ssemalulu yamumanyi anti naye gw'otunuddemu amumanyi Ssemalulu Maama Fiina omumanyi tulabira ku mawulire oba tugamba amaani kale naye ffe tutuvuddeeyo naye alaba n'abalala abaganyuddwa mu programu bw'oba ogimanyi ng'obuganyuddwamu tekikugaana kubaako kyokola wano ofiisi nzigule tukkiriza nti singa ozze n'olaba Pastor Sserwadda n'olaba abakikwatako ne bakutuusaayo obubaka obwo tujja bufuna omusajja ono mwesimbu gw'olaba okuva mu mwaka guli lwe baamugaana ekisaawe Namboole n'agenda wano ku Spire era nze najjawo ku nnyanja ya Kabaka bw'atuuka awo n'agaana naye kino kikome wano n'adda wano ku radio n'atandika na siringisi mutwalo kisaawe kya muda kisaawe wagenda okutuuka mu mwezi oba ogwokuna nagati ate kaakati bwe bati zibweziti ne bagenda naga kaakati tuli mu save ya kunoonya nange nina ettaka linali nfunye lireete ngenda okuba nga alireeta kaakati ofa zaaweddeyo kuba lyaliwo eka 10 naye okubagizinzira ku area kangende ndaba oba anaakola ki anaasiima nangati kati ofa zaaweddeyo waliyo eyatu offarinze kaakati ndowooza ne tugenda bannaye kaakati tujja babulira nga ennaku z'omwezi zaali 9 kaakati nga 16 tugenda okujja wano lwali wa Sande abantu balinga abali muki mu holiday ate nga weebali nga bagenze ku dokisa kukiggulawo owulidde kaakati olwaleero mu mwaka ogu gumu ekisaawe kiwedde ale buli omu agenda kukola ki kutuukayo wadde waliwo abamu sijja kutandika ku mentioninga bizimbe ebizimbiddwa emyaka egiwera 3 8 ne 10 nga teva ku wall plate nga ne ku wall plate biganye musingi era nakakati bali mu kusasula eyabawola ekizimbe kiggwe tubimanyi so omukulu ono mwesimbu sirowooza ti bw'omukwasa entambula yaffe tajja gitutuuka tutuusaako mwebale nnyo okay tuyanza tweyanzeego omulangira Kayano obubaka obwo nzikiriza nti butuuse bulungi 2026 sibasuubira kubaako omu kufa agamba nti enkuba ate yannemeseza bano bemuweereza obubaka bo batuuseeko bulungi okay Ssemalulu n'omulangira be bataali wano twaggulawo omulamo wano kagerike muli nti mwetegekera nnyo okuzaalibwa kwa Yesu na buli kimu ne tubuuza ekibuuzo nti omuntu azaalibwa n'ekibi oba azaalibwa mutuukirivu mwe mutannaba kukyogerako tyoke tugende ku kyaleero ntandise naawe bwe tusoma mu sookoddemu ansa olyoka osome omuntu azaalibwa n'ekibi oba azaalibwa mutuukirivu ba Anglikani mukkiriza mutya omuntu omwoyo bwe guva mu ggulu nga tegulina kibi ekibi gukisanga ku nsi so ekitegeeza omuntu mwenga Abanglikani kyaki mukkiriza nti tazaalibwa na kibi azaalibwa mutuukirivu omwoyo bwe guva mu di omwoyo guvaayo ddi mujimaawo
omwoyo bano batuleetedde okuzaalibwa okutonda okulala wano gujja ddi omwoyo entonda z'abano ziri nnya kati zaaliko enda tegeera Dr. Kazimba lwe yayonoona leero omwoyo guzze atano meka ekigambo kigamba nti nze natondebwa mu bubi ne mu kwonoona maanyi yanzalira. Twagala tutegere bulungi omwoyo gw'omuntu Katonda agusindika okuva mu tegulina wabula ekibi gukisanga mu lubuto lwa maama waagwo. Okay, omwoyo ogwo Mukama agusindika ddi kati msiigire ekifaananyi omwoyo gujja ddi mwona agenda okuzaalibwa? Omwoyo mu Zakariya wali we twabadde tugamba essula 12 so ku kino kye bazaala kye bagenda okuzaala n'omwoyo ki ekisooka? kye bagenda okuzaala n'omwoyo ki ekisooka? Kati omwoyo gutegeera gutya nti bagenda kuzaala kino ne gulyoke gujje? biwandiiko bifo byebitunyonnyola. Nnyonnyola tuwulire. Agamba Zakariya meka langa olunyiriri wagamba ti omugugu ogw'ekigambo kya Mukama ekikwata ku Isirayiri ayogera Mukama abamba eggulu era asala emisingi gy'ensi era abumba omwoyo gw'omuntu mundaayi. Kati Katonda abumba omuntu mundaayi era omwoyo gw'omuntu Katonda n'agwambaza omubiri gwonoone. bijja kutegeera bulungi kubanga bw'osoma mu Baluumi sura 7 Abaluumi sura 7 agamba mu lunyiro lwa 22 agatumanyi olunyiri lwakumeka lunyiro lwa 22 wagamba kubanga nsanyukira amateeka ga Katonda naye ndaba etteeka eddala mu bitundu byange nga lirwana n'etteeka ery'amagezi gange nga lindeeta mu bufuge wansi w'etteeka ery'ekibi eriri mu bitundu byange. Nze nga ndi muntu naku ani alindokola mu mubiri ogw'okufa kuno. Neebaza Katonda. Nedda soko lindo genda eyo oba onvuze speed nze ndi ku kino ekizaalibwa sinaba kugenda ku muntu atambula atandise okutegeera nti nzibye sukaali sinatuukayo eyo nze ndi ku muntu mwana ono obwana ndowooza batugamba millioni mmeka ezizaalibwa buli lunaku omulangira Kaayana Nnyamba statistics nzisuse mu mutwe kati abo baleke abo lwedde bakuze njogera kwona omwana wo wazaaliddwa omwana akazzemu kakubye omulanga kaba katuukirivu kaba koonoonyi kaba n'ebibi kyembuuza kaba tekannaba kutandika kwonona naye kabeera mu mubiri ogwayingiramu omubiri gwani ogwako omubiri ogwa Adamu ne Kaawa ogwayingiramu obwonoonefu nga tannabaako gwazaala. Kati buli mu Kayini yazaalibwa n'omubiri nga mwonoonefu. Lwaki? Kubanga ng'omubiri ani agumuwa? Omubiri agumuwa Adamu ne Kaawa. Allah subhanahu wa ta'ala. Adamu ne Kaawa. So omubiri gw'oyina gwa Adamu gwa Adamu ne Kaawa.
era basebo ne banyabo abali eyo Kayini yazaalibwa nga omubiri mwononefu kubanga bwendaba Adamu bwendaba gwe so nze ndabe Adamu nti Adamu nga bwe yali bwoli ne mulumba bwali Adamu yayonona tanaba kulwazaala kati ekibi ne kiyingira mu mubiri era nga bwe tulabye wano kati buli muntu yenna azaalibwa ava omwoyo guva mu gulu eri Katonda ne gujja mu mubiri. Okay, omwoyo gujja mutuukirivu nga tegulina kibi kyonna Katonda n'aguteeka mu mubiri gwe bayita Semaluulu ogwa Adamu omwononefu n'omwoyo ne gwonooneka n'omwoyo ne gwonooneka bwe gumala okuyingira mu mubiri omwononefu n'omwoyo gwonooneka musajja kale mulangira Kaaya kyekalesaba okusembya nti emyoyo gyokka egyava mu ggulu nga myononefu ye Sitaani n'amalayika be yajeema nabo. So ogugwo gulina we gutuuka ne gwonooneka ogwange bwe gujja guyiga okwonoona kubanga mubadde temuwuliriza kubanga saavisi nze ngibaddeko nga sinajja wano. Mutume ayigiriza omwana bw'atandika okwawula obulungi ekirungi n'ekibi kati awo aba atandise okusalawo oba omwoyo guno gugoberera ekigambo kya Katonda oba gugoberera obunafu amaanyi g'ekibi ekiri mu muntu. Okuyamba ogezaako tuyigiriza nti mwe mukkiriza oba gwe nga bw'olaba waliwo omwoyo ogujja mu ono omwana ng'ali mu lubuto lwa nnyina ne gujja mu mubiri. Omwana oyo ogamba nti omubiri gw'alina gubeera gwa Adamu ogw'ekibi ekibi kati omwoyo ne guyingira mu mubiri ogulimu ekibi Katonda ng'agusuubira nti gujja kuwangula ekibi ekyo nga Yesu Kristo bwe yakola. Kati then tuyambe kati njagala kuwulira statement yo kati olwo omwana ono bw'azaalibwa oyo ayingiddemu omwoyo omutuukirivu mu mubiri ogwa Adamu ogulina ekibi bw'azaalibwa aba mutuukirivu aba n'ekibi aba n'ekibi aba ayambala ekibi kati n'abaki anti okwambala n'okubeera byanjawulo okwambala so bw'ogamba nti ayambala bwambazi taba na kibi ekibi bambala kyambale tebaba nakyo kale aba nakyo naye aba alina okusalawo totuwa solution tetunnatuukayo eyo tolwanirira kibi gwe kireke ekibi kyesonyi tokirwanirira aba n'ekibi aba n'ekibi nga kyani kya Sitaani ekyayingira mu Adamu ne Kaawa. Mulangira Kaaya kakati neyanziza muganda wange alinga abadde aŋŋamba nti waliwo paati ennongoofu ne paati etali nnongoofu kunnyonnyola mu muntu omu kyenfunyemu mu kuyiga kwange musumba Reverend Semaluulu oli Semaluulu ng'ayogera abaluganda omuntu azaalibwa ng'alina kati kansooke njogera ekigambo kino bwe tunaamala waliwo ebigambo bibiri ekisooka bakiyita paraptoma n'ekirala paraptoma kitegeeza ebibala ekirala ne kitegeeza ensigo. Kakati ensigo y'omuyembe teguba muyembe naye guvaamu
muyembe. Onategeera byamagi ani ayogera age yali makolo naye n'amagi agategeera ono. So empafu, ensigo y'empafu teba mpafu naye evaamu mpafu. Hamaratiya yaladde ensigo, paraptoma nga byebibala. Kakati omuntu azaalibwa ng'ali hamaratiya, nsigo ya kibi, oluvannyuma lw'okusalawo kwa jjajjaffe Adamu ne Kaawa. Olabye mu Protestant bw'atandise okuyiga Adamu ne Kaawa bwe baayonoona, twafuna ensigo y'ekibi. Era buli muntu yenna ku nsi kuno ali erigibo okwonoona, ali erigibo okwonoona, era azaalibwa bw'atyo nga mwonoonyi. Si mwonoonyi. Ensigo bw'ebeerawo si byebibala, obwonoonyi bibala. Ntegerekese. Singa empeke y'akasooli, kale katugambe ey'empafu, tefunye mbeera nnungi ya kumera, togenda kulaba bikoola bya mpafu, togenda kulaba mutinduli, togenda kulaba bibala bya mpafu. Osigala ku ki? Ku nsigo. Tegedde bulungi? Kati omuntu azaalibwa nga nsigo mu ye mwennyini nga kibi, mulimu ye nga kibi. So Allah ali mutuufu okwogera bw'atyo ku Isa. Simanyi oba yakyogera. Tomanyi? Bajja kusomera Bayibuli. Zisabusula ajja kusomerayo omwana oyo gwogenda ozaala ki? Ne Yesu Kristo Bayibuli etutegeeza bulungi ti yafuuka ekibi ku lwaffe. Hamaratiya. Kristo yazaalibwa bw'atyo, naye teyafuna nsigo kumera ebala ebibala by'ekibi. Kye baba bagamba ti teyayonoona. Era kyova olaba nti mwangu nnyo okutuwonya kubanga ye teyayonoona. Naye buli ekizaalibwa omukazi kyakolimirwa, kirina obusobozi obwonoona. Haaji ono nga bw'omulabira wano alina obusobozi obwonoonera ddala. Nange kennyini kakube kwenda, kube kutemula, kube kukola ki, nsobolera ddala era n'otontegeera n'okutta, because ekyo kiri nekya kyoli kyendi oli kibi. Zisabusolo oli kibi. Kye bayita ekibi. Era ekibi n'ebibi byanjawulo. Ebibi byebibala. Kati ono abuuza omuntu azaalibwa n'ekibi, ye gw'ate ogamba azaalibwa kibi, ye yennyini kibi. Okay. Ye yennyini omuntu Nsigo ya kibi, era bwe senga tateekeddwawo solution yakuvamu ebyo ebibi. Kyova olaba Bayibuli etugamba mu Matayo essuula ya sooka olunyo lwa 21 nti alizaala omwana wa bulenzi, kyava alirokola abantu be mu bibi byabwe mwe baazaalirwa. Bw'oba ng'ogamba ekyo nti bazaalibwa ate n'akatundu akamu nga katukuvu ate biki, Okay. N'olwekyo abantu ngenda kumaliriza na luno. Mu Baruumi essuula ey'okusatu olunyiriri ntandise n'olw'ekkumi agamba bw'ati: nga bwe kyawandiikibwa nti tewali mutuukirivu n'omu, tewali ategeera, tewali anoonya Katonda, bonna baakyama, bonna baafuuka batasaana wamu, tewali akola bulungi, tewali n'omu.
emimiro gyabwe yentaana eyasaamiridde balimba n'ennimi zaabwe obusagwa bw'embalasaasa buli wansi w'emimiro gyabwe w'emimwa gyabwe akamwa kaabwe kajjudde okukolima n'okukaawa ebigere byabwe byanguwa okuyiwa omusaayi okuzikirira n'obunaku biri mu makubo gaabwe so tebaamanya kubo lya mirembe tewali kutya Katonda mu maaso gaabwe naye kakati awo atutegeeza omuntu bw'akola ki bw'abeera era bw'ogenda osoma waggulu wansi eno aba agamba nti nno bazaalibwa mu kibi naye nti bafuna obutuukirivu bwabuwa okuyita mwani mu Yesu Kristo kye akalungi kondabamu wadde haja agaana Kristo waddani akalungi konna koomulabamu gwakubanga mwoyo omutuukirivu tugenda wannyonnyola nnyo katusooke tugende mpola mpola so omulangira Kaaya aga nti gw'ozaalibwa oba akaana kano kazaalibwa nga kibi ko kennyini nga kibi kali eriggo now twali wano abayisiraamu ne batugamba nti bo nga bwe balaba omuntu azaalibwa talina kibi kyonna azaalibwa mutuukirivu kati Zisabusolo ne Haji bagenda tuyamba batongereyo okutuyigiriza olwaleero bwe tukoma mu ssaawa ey'okubiri omuntu atazaalibwa na kibi akifuna atya era kivaawo kitya nammwe abagamba nti omuntu azaalibwa n'ekibi kati waliwo gurupu bbiri kivaawo kitya simanyi oba abaaliwo luli baaga nti omuntu azaalibwa na kibi nze ŋŋamba omuntu azaalibwa nga kibi kati abalala simanyi bwe baayogera bajja tubuulira kubanga ate ono omukulu atulaze nga olina paati entukuvu ono ye wa paati bbiri alina ey'omwoyo omutukuvu oguva eri nga guli pyuwa oba guyingirira mu jjimaawo ne gwonooneka simanyi mukama bwagukola agenda kudda atugambe we tugenda okutambulira mu buufu obwo katudde mu kitundu kyaffe ekyokubiri essaawa zino ziyolekedde 11 ez'akawungeezi akolunaku olwaleero Tereza essaawa yo okyali wakati mu program nze nga bwe ndaba katudde alright kulikayo mukuumulamu okwo kitundu kyakubiri ekya programu eno nze nga bwe ndaba nze Mulanzi ogikuteekerateekera era bendi nabo bonna bateredde dda ekibuuzo kye twalese mu ddiiro kankikwase Zisabusolo mwatugamba wano Sunday wedde nti omuntu azaalibwa talina kibi yadde nga mutuukirivu kakati oyo azaalibwa nga talina kibi akifuna atya era kivaawo kitya auzubillahi mina shaitani rajim abaana banabampuliriza nkusooka nebaza omusumba Pastor Serwadda olwokuba nti yabadde ng'oli taalirigasi zaabwe nibalumirwa omuntu bulijjo kyengamba ti abantu bonna bali ku ntikko mu busumba abatikkirwa nibabeera baawule babeera basumba b'abantu ne mulimirwa abantu mwakoze bulungi nnyo ekibiina ekyo ekitongole ekyo ekya intelligence baddala mwalumiddwa abantu ffe tulimu abantu esoko lindeko nga bw'omwebazizza soko lindeko kati lindako banna Zisabusolo wangi dokita hello wangi dokita nsaba kunkubira kalango aka mase kinu oprogramu namwe emirundi ng'ena kale dokita tonakafuna twakafunye olwedde kamaze okuzannya kati oli mu mboozi nyingi soka okakuba emirundi egiwera kakube time after time kale kaba kategeke nga Zisabusolo bw'oggusa ensonga yo omaze omwebaza kati mbagaliza amazaalibwa mwenna sekukulu mubaraka naddala omusajja wange oyo Dawudi omwana kabondemu kale bannange ekintu ekiyitibwa majjati sookwatekawo kati producer sooka tuwe kalangaako akamase Chinwo omunigeria omukyalo oyo bwe tuva okulaga agenda kubeera live mu Passover Festival wali ku Doxa Grounds Rubowa kakasa nti obeerawo
Masse Chinua agenda kubeerawo nga tuli wamu naye mu Paswa Festival ey'omulundi gwa 2024 wali ku Dockstar Stadium e Lubowa nga wakava ku luguudo gaggadde olw'Entebbe n'okyama ku lidda ekigo otambulako meters nga 5 obeera otuuse mu maka aga Dockstar. Alright, Disa Busolo muzina guliwo omuntu atava mu kulandagga sijja kulandagga mpate mpola naye olwali muteekeyo nnyo kyembaguja mu kiwulire mujja kiwakanya ate mu kiwulire nkole ki mukkirize ekintu ekiyitibwa majjati ettondo Nabi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam النور يا متى محمد صلى الله عليه وسلم على صلب آدم عليه الصلاة والسلام يتك وكم قوم النبي آدم عليه الصلاة والسلام يفوك مجد وغن يفوك بكم ماذا أسمى سلبي أما زابو سيما بي okuwaana ya Adam ali kukisobyo tali kukibi yasobya ekisobyo n'ekibi bya njawulo ekisobyo kyeki oba osomeza ekibi oba okikoze ku lulwa amala saya linafsi omwakikoze ki kakati majjata ettondo teriba bbi era liba ddungi n'olwekyo ettondo erya Nabbi Muhammad endula mutume Muhammad tetuli ku muntu tetuli ku muntu nefuuka majjata nefuuka sifamu nejekka netuuka ku Abdallah azaana kati mbuulira soko mbuulire omuntu okay sinabuuza ku Muhammad nkubuuziza kyembagamba majjata ettondo lyavaawa okay babuuza muntu yenna ate wabuze ate sibuze teriba bbi n'olwekyo ffenna tuzaalwa mu majjata anti wulira ffenna tuzaalwa mu ttondo ettondo ly'omuntu azaalibwa talina okay kati oyo azaalibwa nga talina kibi ayonoona oyo azaalibwa nga talina kibi ayonoona bw'abanga azaalibwa talina kibi ayonoona nga mwana muto tabaako kibi kati akuze mu kiseera ki mubono bw'obukulu ng'akakatibwako akati okuwandiikwako ekibi kyakola Katonda akuwandiikako ekibi kyokola ng'ozesa emyaka 15 okola ekibi ekyo kiba kikuwandiikwako naye ebbanga lyonna ly'omala kuba mutukufu ani amuleetera ono w'emyaka 15 akaana kano akayisiraamu kano ak'emyaka 15 ani akaleetera okwonoona okukola ekibi jukira kazaalibwa kalo katuukirivu tekalina kibi kyonna kati kawezezza 15 katandise okwonoona ani akaleetera okwonoona kakati ndo mwe abazadde naddala abasiraamu okutendeka abaana bammwe eddiini nti Katonda kino takyagala bw'okola kino oba okoze kibi bw'oyenda oba okoze kibi bw'odda oba okoze kibi bw'olimba oba okoze kibi kogamba kati n'otandika omwana n'atandika okutendekebwa nga tannakweza myaka 14 kuva ku myaka 9 era tonnadda mu kibuuzo ekibi kireetebwa ani akireeta ani akaleetera okukola ekibi akaana kano akayisiraamu ak'emyaka 15 akireetera Allah kibi kyonna Allah akomebwa siitaani ate nga siitaani yo byonna byonookola ng'okyali mu myaka 14 oba okoze eki abe tebinnaba kukola ki bijja kubanga bikusonyiibwa so sitaani bwekema omwana okuva ku mwaka 0 mpaka ku myaka 14 n'ennaku 364 abe ebyo byonna bisonyiibwa bwekaweza 15 sheitaani nekaleetera okwonoona sheitaani yekaleetera okwonoona oba Allah bannange sitaani yo nabagamba dda sitaani kujja ku Katonda Rasuli Katonda kujja ku Katonda kujja kutasinza Katonda naye wasiwasi okulabankanyizibwa kwayo ko kulabankanya naye ye sitaani omulimu gwayo kikulu era ne sitaani okubeera omulabe wa Allah kujja bantu ba Allah ku Katonda so akaana kano bwe kabba kaba kavudde ku Allah kaba kavudde ku Allah tofaayo genda mpola bwe kabba kakosaani no ngamba tuli kuwa 15 vaayo emabega tuli kuwa 15 ono kaba kakosaani kaba kekosa kokka
So ekibi omusiraamu ekibi kyakola bikakakatako kakati kasaba akatendeka tebabba tebakola batya nga mwe mwina amateeka 10 yonna naye kasonga menya halasi. Okay, kati kivaawo kitya tugeze akaana kano kagenza akula abiwezeza ali myaka 5 ali myaka nga 7 egijo ebibi byonna zze ayonoona kati bivaawo bitya wa malaika tawo bivaawo bitya ebibi ebibi bivaawo bitya ayagala ebenenya wayuridu mutatahirina ayagala abeetukuza katonda ayagala abenenya owulidde Adamu yenenya olw'ekisobe kiri kyeyakola kakati naawe omwana nga weenenyezaani yenenyeza Allah ng'ate gw'osobezzaako kakati naawe omwana ono kasaasobya ng'awuliriza emyaka 15 kasita asobya kasita akola ekibi kwa watugambye gwe wabyawudde kati ekibi ekyo bwakicola kibamugaana okay oba kibamugamba kikyoma weekwata kino kikola kino kikole awo abalina kwenenya lati ovaola batiffe twenenya emirundi 10 ng'oyitiramu weenenya otya kalina kwenenya kutya kati akaana astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayhi aw wa atubu ilayhi emirundi 10 olidde netondera mukama katonda ate nenenyeza mukama katonda ekyo kiri mu Qur'an kiri mu hadisi za Muhammad inna Allah yuridu tawabina wa yuridu mutatahhirina biri mu Qur'an karim. Okay, omuzindalo gwe haji ayagala benenya ate ayagala nabetukuza haji omuzindalo guli huwa rabbi shrah sadri wa yassir amri wa hul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Abatuwuliriza ebigambo byengenda okwogera olwa ekyawandiikibwa ekyo kyensoza okusoma biyimirirawo ku lwa Mukama. Kisangibwawa Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Musa yakyogera mu surati Taha. Abatuwuliriza mbalamusizaako nnyo ku mulundi guli nakoma okubasomesa nga mbategeeza nti Katonda yatonda omuntu ng'amuteekamu ebintu 3 ebimufuula okuba omuntu. Era omuntu Katonda bw'amala omuzaala manya bw'amala okumutonda tazaalibwa Katonda tazaalibwa omuntu tazaalibwa haji muleka ayogere bannaye omuntu tazaalibwa na kibi kyonna. Nina sura wano surati Al-Araf essula eno ya 7 olunyiriri lwa 172. Genda mpola abantu njagala basome bagamba nti muzoogera nnyo mwanguwa ne batabafuna bulungi. Essula ya 7 mu Quran aya ya 17 mu 2. Soma nze ntuuse 17 Allah atutegeeza mu sura eno nti omuntu yenna abantu bonna Katonda yakola nabo endagaano nga bakyali ku mugongo gwa Adamu. Surati Al-Araf aya 17:2 agambye bw'ati era jjukira mu kiseera Katondawo ku baana ba Adamu sokoddemu osome haji olinako obuuse era jjukira mu kiseera bwe yajja Katonda wo ku baana ba Adamu ekitegeeza abantu mu migongo gyabwe ezadde lyabwe n'abajuliza ku mwoyo gyabwe n'abajuliza oba n'abajjuza n'ababuuza nti yabajuliza n'ababuuza nti siri Katonda wammwe. Katonda abuuza emyoyo giri gyonna egiri ku mugongo gwa Adamu ekigenda okuvaako ensi yonna. Ne bagamba nti ye
ddala ddala oli katonda waffe tujulidde ekyo yakikola muleme okugamba nti ku lunaku olw'okuyimirira mu maaso ge nti mazima ffe twali ku ekyo abagayaavu abatakimanyiiko. Ekitegeeza abantu bazaalibwa balongoofu nga ne Katonda amaze okubateekateeka n'okubamanyisa n'okubajjuliza. Bwe tusomako mu surati endala ejja kubeera surati al-Bakara aya eno ya 2 aya ya 37 Allah agambye bw'ati, agambye nti Adamu namuyigiriza n'ayiga ebigambo eby'obuluŋŋamu okuva eri mukama we Allah subhanahu wa ta'ala. Katonda nakkiriza okwenenya kwe. N'olwekyo abakristaayo kye bajja nakyo Katonda wano yakidiibya ekyekibya kisikire ekyo bwebalenyo kyakomawa. Katonda nakkiriza okwenenya kwe, mazima yeyo yakkiriza okwenenya kw'abaddu be era yoyo omusaasizi. Allah subhanahu wa ta'ala yasaasira Adamu oluvannyuma lw'okusobya mu lusuku Edeni, kati n'amusonyiwa. Mu Korani Adamu era yayonoonera mu Edeni ey'oku nsi. Edeni yatugambye mu jjana, ffe tugimanyi nga ye paradise eriruddawa eri ku nsi. Katonda yamanyi weeri era temumbuza weeri. Teyabagamba mu Korani ne mu hadisi. Ni Muhammad neti yafa tategedde Edeni gyeri. Muhammad nejjana yagirambula bwe yabagamba bwe yagenda mu ggulu ekiro. Olusuku Katonda lwe yateekerateekera abo abamutya abamukkiriza. Maliriza n'ekigambo kino. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti yatonda omuntu nga omuntu yennyini apapa ayonoona. Yes. Allah yatonda apapa oba omuntu ye yapapa? Omuntu apapa. Aya. Nayo ngireeto. Omuntu yapapa naye omutonzi yetapapa. Bweri aya egamba nti Katonda yatonda omuntu nga apapa. Omuntu yatondebwa sooka olange luddawa nga apapa. Essula ya 7 olunyiriri lwa 19 okutuukira ddala ku lwa 21. Essula ya 7 tofaayo budde nabukuwadde, njagala osomera abatuwuliriza olunyiriri olunyiriri lwa kumeka? Olunyiriri lwa 19 okutuuka ku lwa 21. Soma mazima. Mala kubikkula awo nembikkula. Bikula nze ntuuse essula ya 7 zisabusolo otuuse gwa ina Korani ye Pakistani olwawo gibikula. Atusomere mu Bwarabu. 19. Mazima omuntu yatondebwa nga mupapi. Olunyiriri lukoonedde ddala kali kendeese. Sheeka bwe kiri. Omutiitiizi. Ate ono ng'agamba tagirina. Wano temuli aya eyo teriimu. Agambye atya awo. Baleete yeeri. Baleete Tanzania. Olunyiriri olwa 20. Akabi bwe kabanga kamutuuseeko ajugumira neyeekubagiza olutaggwa. Ate obulungi bwe buba nga bumutuuseeko akodowala. Okukodowala kirungi. So kino kyonna kinnyonnyola omuntu ono yatondebwanga mupapi. Apapa. Kyembuuza okupapa kya butuukirivu oba kya bubi? Allah subhanahu wa ta'ala yamanyi kyeyagenderera. Nsomye olunyiriri. So ekibala kino ekyobupapi Allah yakiteeka mu muntu. Yakiteeka mu muntu. Naye nga yabatonda mutuukirivu. Yamutonda azaalibwa nga mutuukirivu naye nga mupapi. Sooka owulirize. Allah subhanahu wa ta'ala atonda omuntu
nga bwe twanyonyola ku mulundi ogwayita nti omuntu bw'amala ennaku 12 Allah aleeta omwoyo gwe n'agumuteekamu ng'akyali mu lubuto lwa nnyina n'amwaguteekera n'amuteekamu omwoyo gwe n'amuwandiikako n'ebyo byaliba ku nnaku 12 mu nnaku 12 era abantu bangi bazaalibwa mu bwonoonefu. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atubuulidde nze mpulira nti abantu bonna bazaalibwa ku millat Islam, ku bujeemulukufu, naye bakadde baabwe ne bababuza. Abantu omwana waayinza okumukuza nga musamize, nga yaweereza n'eddagala n'aleeta ne bekuba kuziikula abafo ekiro era agenda ne mwana omwana we. Kati ebintu bwe bityo omwana oyo akulira mu bwonoonefu. Omulala asobola okukulira mu ddiini nga munange mwana wange gira tusabeko ne bafukamira ne basaba. Omulala mukulira mu bubbi. Nze nalabako omuzadde ng'agamba omwana genda onoga emisooli, n'agenda n'aginoga ogikweka nno tojja kakati oyo aba tatendekera ddala omwana we obubbi. Kati bwe bityo so omwana ono omubbi omupapi allono obupapi obwo buvaawo butya kwenenya bwenenya kugenda ku kwenenya bwenenya nga kati omuntu bwa Katonda buli lwamuteera kivaawo kitya buli Katonda lwamuteera wamuteerawo bibiri. Kati omwoyo gwe ne gusalawo ekyokukola ekituufu oba ekikyamu ate kyeyamutonderako nga kyemuwandiikako sooka otegeere omuntu oli ali mu lubuto kakati aba tategeera alina ekibi. nze wenzikiriza kati tokiraba ffe tugamba talina. Okay, kati mwe mugamba talina ne n'amala n'afuna. Kati bw'afuna mbuuza kivaawo kitya ekyo kyafunye. Kati omuntu oyo nkugambye buli lwaba agenda okukola ekintu ekibi oba ekirungi Katonda amuteerawo. So bw'alonda kutugeza alonzeeko okusobya ng'ono bwe yagambye. Kati abeera na kusobya kwe agendere mu kusobya. Teriyo suubi lyonna anti okutuusa Katonda lwali mwagaliza. Obuuza ki mulange? Obuuza Sheikh. Ennaku 12 Allah asobola omuwandiikako obubbi, obutemu, ebiki kwezi 12. Yes sir. Producer mpa akantu ako ngende owejjokolera. Ekibi engeri gye kivaawo. Alright, owejjokolera ye akkiriza nti omuntu azaalibwa n'ekibi ekisikire. Kitugamba ekibi ekisikire ekyo kivaawo kitya? Sebo neyanziza nnyo neyanzeege kansobole okuddamu kyenaba nsobodde okuddamu kuba ensonga y'ekibi kino kye tuyita obujeemu kintu kigazi kinene nnyo naye ekibi ekyo kivaawo olwa Kristo emirundi ebiri. Osobola okukkiriza Kristo oba Yesu Kristu ng'oli mukulu mu bulamu n'okkiriza nti yafa n'azuukira, yafa n'aziikibwa n'azuukira. Ekyo bw'okikkiriza mu mutima gwo oweebwa obutuukirivu bwabuwa, kubanga oyo yekka yasobola okutuggyako ekibi. Engeri endala mu nzikiriza mwe ntambulira, ekibi ekyo eky'obujeemu olw'okuba tuzaalibwa nga kitundutundu ku bulamu bwa muntu y'ensonga lwaki olaba nti
baba katuliki babatiza n'abaana abato. Yengeri ye eraga nti ekimubatiza nti nkubatiza mu linnya erya Paatiri amanyiddwa nga kitaffe, ne mwana amanyiddwa nga Yesu, ne Mwoyo Omutuukirivu. Okubatizibwa okwo aba azaalibwa ogwokubiri abeere n'obulamu bwa Katonda mu ye. Kati engeri y'ekibi ekyo gye kivaawo nga abakadde be bamututte mu maaso bagamba Saaseredooti mu kubatizibwa okwo. Bw'abeera muntu mukulu kati ng'ono Lubowa yakkiriza bukkiriza nti nzikiriza Yesu Kristo yafa n'aziikibwa n'azuukira. Ekyo bw'akikiriza n'omutima gwe, kati bw'abatizibwa akabonero ako ke kamukakasa nti afiiridde wamu ne Kristo, azuukidde wamu ne Kristo. Kubanga omuwandiisi w'ekitabo kino yayogera bw'ati, ekitabo ky'Abalooma, abamu bakiyita ky'Abaluumi, essula ya 5, naye bw'osoma essula y'okutaano olunya olw'12 bw'ovaawo n'omalira ddala bw'oba otuuse ku lw'18 waliwo ebigambo ebirungi ebivaamu ensonga, naye kantandikire ku lw'13. Agamba bw'ati: ddala ekibi kyaliwo mu nsi ng'amateeka tegannateekebwawo, era wataali tteeka tewaali avunaanibwa kibi, naye okufa kwafuga abantu okuviira ddala ku Adamu. Kati Adamu bwe bamugamba nti bw'olirya ku kibala ekyo tolirema kufa, ate bwe yalya tetwalaba bwe bamuziika, yafa atya? Ati kubanga ono ayogere nti okufa kitegeeza yafiirwa obulamu bwa Katonda mu ye, teyali wa kuvunda. Era awo Katonda yagamba wali nti leka omuntu alimu okukwata ku muti ogw'okuwangaalanga emirembe gyonna. Omuti ogwo ne baguteekako bakerubi ogukuuma. Kati eggulu ne liggalibwa, omukwano gwa Katonda ne guvaawo, tewaali mpuliziganya okutuusa Yesu Kristo lwe yajja mu bulamu bw'ensi nga kubola Christmas season eno, n'atuggulira eggulu eryali liggaliddwa. Enteekateeka olwo etandika ey'obulokozi, kyova olaba waliwo essanyu. Kati olaba nti olunyiriro olw'14 lutugamba bwe ruti nti ddala ekibi, 13, nti ddala ekibi kyaliwo mu nsi ng'amateeka tegannateekebwawo, era awataali tteeka tewaali avunaanibwa kibi, naye okufa kwafuga abantu ddala okuva ku Adamu okutuuka ku Musa, nga kutwaliramu n'abo abataayonoona mu ngeri ya Adamu ey'okujeemera ekiragiro kya Katonda. Okiwulira ekiragiro kya Katonda ekyo? Kati bw'okkiriza Katonda, ekigambo kino okkiriza nti ono mwana we, oba okkiriza obulokozi. Kati Yesu ekimuleeta mu nsi muno nga bw'olaba kati abantu munyenye bazitimbye wano ebweru, ebyo byaliwo byonna byali mu nteekateeka ya kuzzaawo omuntu aveeko ekyo ekibi kye tusikira mu bulamu buno. Kyova olaba bw'otambula mu ssuula eno eyotuuka ku y'omunaana, n'ebitonde kati ebifa, n'emmundu ezikolebwa abasajja bano Apalasitayini okuttibwa, bakyayina Koleya, ebyo byonna tebyandibaddewo mu nsi. Ne bwe wandisubidde abantu abawonya obulamu ate baddokita ate bajjamu mbuto. Kati ebyo byonna byo bitwaliramu ekigambo mu Advent kye yayogedde ekya ebibi bino ebirala biwandibadde osubidde. Kati bw'otegeera Kristo ono, kyova olaba omuntu akkiriza Kristo, entambula ye, ensonga yekyuka, n'atandika okugezaako kugamba tuyambibwa, tugiyita grace, ekisa kya Katonda oba enneema. Kati enneema eyo yetulokola okutujja mu kibi. Okay. Sabo nina kemubuuza. Njagala genda wa Mulumba. Ye Katonda. Omukulu agambye nti bwe wabatizibwa ne bamunyika
n'avaayo mu mazzi abanga afudde ne Kristo n'azuukira ne Kristo. Yokaana ye yaleeta okubatiza yali akola kyekimu, yali akola nsonga ya Kristo. Era okubatiza kyali kitegeeza kaali kabonero akateekateeka okufa kwa Kristo oba wetwakimanyaako. Kyali kiranga nti Kristo yali ateekwa okufa ataazuukire. Kikitegeeza sebo. Ategedde. Mulumba, naawe oli omu ku bakkiriza nti waliwo ekibi ekisikire. Kivaawo kitya? Ayinza okukitobola. Naawe okiyita kisikire. Kya Mukatoliki. Muzindalo mugwe Mulumba. N'otuwuliriza mukola bulungi era tubasaamu nnyo ekitiibwa. Abantu beekamuli gye nabadde mu crusade njagala okubayozaayoza olw'omulimu omunene ogwakoleddwa. Emyoyo 6 gyabatiziddwa olunaku lw'eggulo nga basingamu basiraamu. Yesu ng'omulokozi waabwe. Abasiraamu saategedde bulungi kubanga twabadde mu debate eyo tutera okumanya abasiraamu ngeri babasazira naye twabadde mu big crusade zino ezaffe eza bulijjo. Tubuulira Yesu engeri gye yeetaagamu abantu obulokozi era omulama gwabadde gugamba nti obulokozi buzze. So mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nakyogera ku mulundi guli mwami Kaaya wamala waataali ndowooza ne Ssemalulu. Nze n'Omukatoliki twakkaanya mu Bayibuli yaffe nga bweyogera ku nsonga eyo ne tukisomesa bulungi era njagala okwebaza Kaaya ne muganda wange Sonko okunywerera ku mazima g'ebyawandiikibwa yadde ng'ensi yafuulafuula ebintu. Omuntu azaalibwa n'ekibi era nga Dawudi bwe yakyogera, naye akuddira mu luyimba alwonoona, naye nze wano najja kuyiga ebiseera ebimu ebiba bisobye nempawula ate nange nga mpabulwa. Naye Haji bw'abadde ayogera moderator tulungamye ebintu bino, aya gye yasomye gwe wagyetegereza bulungi, naye n'asoma nti abantu baava ku mugongo gwa Adamu. Abantu bonna. Naye nategeerako nategeera bwe Haji oba wandiika. Haji ono yeddirango. Kati abantu bonna abeddira engo manya nti bakika kimu n'omuziro guba gumu n'akabbiro. Era abengo bwe babanga waliwo kye batalya n'azaaliddwa mu Amerika takirya aba yeddirango. Kati abantu bwe babanga bava ku mugongo gwa Adamu ate nga Adamu mwe bava ye yayonoona, bo tebateekwa kwekolera butuukirivu bwabwe nga mwe bava teyabukola nga yali mubi. Kitegeeza nti bataddewo omuziro ogwokubiri okuva mu nsibuko yaabwe n'akabbiro ne bateekawo akaabwe. Moderator bw'oba ofuna bulungi gwe Muganda, naye nze bwe ntyo bwe mba nkitegedde. Era mu ekyo n'ekimanya nti mu Busiraamu tebalina kibi, tebamanyi kibi. Bwe twogera moderator ng'abali mu studio ng'otubuuza ekikwatagana ku original sin, ensibuko y'ekibi, Obusiraamu tebukiyina, tebukimanyi. Ekyo totawaana, bamanyi kusobya. Naye bw'obabuuza Adamu gwe twogerako nga ddala ye waffe bo gwe boogerako, tebamumanyi. Kuba ffe tujja kulondoola ekyaleeta omuntu ono yatonderwa mu kifaananyi kya Katonda, mu ngeri ya Katonda, okubanga leero si bw'ali, kyajja kitya, gw'okimanyi omukristaayo gye byatandikira.
nti Adamu yakola ekibi kubanga wali mu Bayibuli ega nti ekibi kwe kumenya amateeka ga Katonda. Adamu baagamuwa ABCD bino kola naye bino tokola lyaliteeka n'alimenya yali akoze kye bayita sin okwonoona ekibi. Era Bayibuli kyeyogera mu Baruumi essula 3 olunyiriri lwa 23 nijja kusoma ennyiriri wano nga ziwerako okusuka ku lunyiriri olusooka. Baruumi essula 3 olunyiriri lwa 23. Kati ekibuuzo nkimulungule tukivaamu tutya? Olunyiriri olwa 23 mu kitabo ky'Abaroma lugamba bwe luti kubanga bonna baayonoona ne batatuuka ku kitiibwa kya Katonda. Bonna Bayibuli bwesomesa baayonoona, naye baayonoona batya? Kubanga mwe bava ye yali akoze eki? Ye yali ayonoonye. Ffenna ne tubalirwa ekyo kubanga mwe tuva ye yakikola. Bw'oba ova mu kika ky'Abengo nga original w'ekika kye ng'akoze ekintu kitegeeza enjogera mu Baganda nti omulya mmamba abeera omu. Kaakati ekyo ewammwe weekiri mukimanyi. Kaakati bwe kibanga ekyo mukimanyi, siyinza kulowooza nti omuntu tazaalibwa na kibi, azaalibwa nakyo. Kaakati Bayibuli bwega nti ffenna twayonoona ne tutatuuka ku kitiibwa kya Katonda. Naye wulira olunyiriri oluddako kyeva lugamba nti naye baaweebwa obutuukirivu bwabwe lwa kisaaki olw'okununulibwa okuli mu Kristo Yesu. Katonda kwe yasaawo okuba omutango. Kyova olaba ssebo mwami moderator nga bwe twogera ku kuva mu kibi tukivaamu tutya? Tukivaamu lwa Katonda kuwaayo mutango. Omusiraamu kyatagenda kukira kubanga bwe kamutanda nakkiriza nti Katonda yawaayo omutango aba ategeezezza nti akkiriza obulokozi nga yayagala busiraamu. Ekyo ne tumanya nti Adamu okulabika mu nsi alabise ng'akoze ekibi eno ewaffe. Ewaabwe Adamu n'abaleetera obusiraamu. Ewaffe kibi, ewaabwe busiraamu. Adamu kyabaleetedde. Ate ng'eno Bayibuli egamba ekibi kyajja na Adamu. Era bw'oddamu n'osoma ennyiriri zino Bakolisi ekisooka 15 olunyiriri lwa 45 naye kansooke nsome olwa 22 yokezere mu lwa 45. Bakolisi ekisooka 15:22 lugamba bwe luti kuba bonna nga bwe baafiira mu Adamu, ffenna mu Adamu twafa, era bwe batyo mu Kristo bonna bwe balifuukira abalamu. Kati ffe tukivaamu lwa musaayi gwa Kristo ogwakolwa kye bayita omutango ne gutununula okuva mu kiri Adamu kye yali atusooseseemu nga tosobola kivaamu. Ne bw'otawaaza emirundi 10 ng'otawaaliza lupiira n'ejjiiki tekisobola kuvaako. Ono atunuulidde bwe njogedde bwenti. Ne bw'onaaba emirundi 10 olunaku, Bayibuli ega nti obutali butuukirivu bukyala bulambiddwa mu maaso gange bw'ayogera Mukama. Naye kasa n'okukkiriza Yesu omusaayi gwe kiri ekya Adamu nga Katonda akijjawo. Kati gw'omala ate kumala kudda mu kiri butakkiriza musaayi gwa Yesu n'odda mu kukola ebibala ebiva mu kibi n'obalira okuba nti oli mu bibi. Ekyo Bayibuli kyesomesa. Kati olunyiriri olwa 45 mu ssula y'emu ey'Abakolisi ekisooka olwa 45 bwe lubanga olwa 22 bwe lugambye. Olwa 45 lugamba lutya? Ne lwogera bwe luti era bwe kiti kyawandiikibwa nti omuntu ow'olubereberye Adamu yafuuka mukka mulamu. Adamu ow'oluvannyuma yafuuka mwoyo oguleeta obulamu. Ono ssebo ekibi kyaffe kituvaako lwa kukkiriza mutango Katonda gwe yatukolera ogwa Kristo Yesu. N'afa, ekibi ne kivaawo. Era Yesu okujja okufa kwe kaali kabonero bubonero akaakolwanga mu ndagaano enkadde ebyawandiikibwa bwe byogera. Kuba bw'osoma Olubereberye essula 3 Bayibuli egamba nti Adamu owaffe bwe yayonoona eno mu Bayibuli
yekweka mu maaso ga Mukama Bayibuli bwegamba essula y'okusatu onyola omusanvu n'okkira wansi Mukama najja nabuuza oli luuyiwa ati ntwalidde eddoboozi lyo n'entana neekweka naye Katonda olw'ekisa Bayibuli egamba endiga yafa ku lw'okwonoona kwa Adamu endiga bw'efa Bayibuli egamba nti Katonda n'ayambaza Adamu n'ekaawa ekyambalo ky'amaliba eddiba teryava ku nsolo ndala eddiba lye baayambaza Adamu olwo Adamu yali amaze okweyambula ekyambalo kyeyatonderwamu obutuukirivu ne bamwambaza Kristo kyekyambalo ky'endiga eddiba yekubikkulirwa 13:8 nti bonna abatuula mu nsi baligisinza okuleka abo bokka abawandikiddwa erinnya lyabwe mu kitabo ky'omwana gw'endiga eyattibwa okuva kutondebwa kw'ensi Kristo n'afa okuva mu lubereberye kati eno mu ndagaano empya atuukiriza butuukiriza akabonero k'okufa kwe ffenna ne tukkiriza nti omusaayi gwe waayika waganye waaki okwogera ku Muhammad kati gw'oli ku Kristo tuli ku birala omukulu agambye tukivaamu tutya obadde obuuza ki bano boti tebalina bandamu oli yakuzakuza nawe n'obaleka maliriza bano babanga tebalina bandamu babiri ffe tulina bandamu babiri okay Mulumba maliriza akugambyeko nti ne bakaawa babiri lwaki gwe maliriza Mulumba muli kutwala budde maliriza Mulumba nze sooka wano yangaidinga kyobola bankwebaza ssebo maliriza era ojja kunzijukiza lumu nkwate okutwala gw'esente ngokuwe nga muganda wagala nti abantu bano bwe tusirika weetuti eri abatulaba n'abawuliriza bayiga nnyo abalaba kinene kati ono bw'aba tasobola kwefuga ate atukola bubi kakati maliriza bwenti bwe mbanga nsomya hadithi 1790 abasiraamu amali n'abagamba nti ekijja ku muntu ekibi bakirina naye bano tebamanyi ekijja ekirimu hadiisi Muhammad yagamba nti ekijja ku muntu ekibi musujja oyo aginooni olwala ensiri y'Uganda ekuluma bulumi Umayya yagenda malaria kitegeeza kibi mu kitundu namugamba Umayya ng'otintima nnyo namugamba nti omusujja gumuluma nnyo naye nsaba Allah agumma omugisa nabbi nagamba nti tovumanga omusujja kubanga gwo gujjako ekibi ky'omuntu Mulumba disinjaga nedda sebo jangu nayo ku Sunday sebo tumaleko omwaka toyinza kuteeka abantu kintu nayo omusujja mbusiramu nga gwe gujja webibi lwakuba kyogedde bubi n'ekituufu mujja kiteereza nga hadisi mujindeete kubanga mujyogedde mujindeetere mpulire tofaayo gwe teweemenya ku Sunday weetuli wano bano bagenda kubalonda ani asinze omwaka gwonna tumaliriza n'eyo hadisi omusujja kuzina ensi esiba zinnuma okay bwe kibanga mu busiraamu bakkiriza kenti ababuuze kibanga mu busiraamu mukkiriza nti omwana azaalibwa mutuukirivu bw'afanga nga yakazaalibwa agenderawo mu jjana ekimusaazisa kibaki abaana bonna abato bamujjana okay tukiwulidde naye lwaki bamusaalira kati era olumubikira Allah musonyiwe byamusobako oyo mwana biki ebyo byamusobako kaakati ekirala omwana si bye twogera muwulize ekibuuzo kya Kenti kyaze kati abuuza mwe abakkiriza nti omwana buli azaalibwa n'ekibi omwana oyo bw'afa agendera mu muliro mwaba Bayibuli kuba mwagee buli azaalibwa nakibi haji kimenyewo ekyo omusujja gwe gukunyiiziza okujjawo ebibi by'Abasiraamu ekyokulamula Katonda waateeka abantu okuggyako nga buli ddiini oba buli denomination erina bweraba era ne bweyigiriza kubanga
ebimu oli ajja kubuuza nti kyawandiikibwa naye ng'ate kati ng'ewaffe mu nakyogeddeko waliri nti olw'okuba okukkiriza kw'omuzadde bamuleeta mu maani edda babatwalanga ne babawongayo maaso ga Mukama naye ate mu njigiza y'Eklezia ga omwana abatizibwe olw'okkiriza bw'atafuna mukisa gumubatiza kyembadde njagala okuleta ne kafa n'embuto zikola ki zivaamu ate nga buli muliro buli muggulu ekyo era ekibi kye okufa kubanga okufa kwe kwaleeta ekiki obwo obujembo bwe bwaleeta ekyo kati n'olw'ensonga eyo kuli okulamula kw'omuntu oyo ow'omuntu omwana oba abeerawa ekyo kiri mu maaso ga Katonda tetuyinza gamba nnyo nti oba bali kati gaffe tugaa nti babali mu purigatori nze eyo yennyonnyole yange sebo nina eddakiika emu yokka sanja gukuwa Sandejja ekiri nti tewali amanyi baana abo gye bagenda kubanga tewannabaawa oli kyabuuziza kiraganga abantu olufa n'agenda mu kulamula ate nze nzikiriza nti abantu bonna bakyali okulamula kukyali mu maaso kati wanimbuza mpozi biribeeri naye bino ebyokufa tubuziika buziisi temumanyi okulamula kwekuli mu maaso enkomerero tennabaawo kenti yamaaso era tugirindirira kakali naawe kenti simanyi oba ogenda mu ggulu oba togenda era okusalawo kwa mukwani kwa Kristo ng'akomyewo ng'akomyewo kati weetadde eddegere lya Kristo weeyita Kristo kati mwe mwegendereza okweyita kwa Kristo mwetegeke ku Sandejja tujja maliriza topika eno ate tumale mbawe n'omukisa mwe mulondewo bonna tiimu yonna egenda kubeerawo mulonde ani asinza okuteeseza naddala wadde obuuza ki ojja kitandikirako katubasiwulire wano bannaye tubagaliza akaseera akalungi wiiki ennungi mbeere bulungi era mweramu